njo nnyo emyaka 8 okuvanga Jennifer Musisi akyali executive director naye government cabinet batunga paka nye kangabo abantu bafasuka batuse n'okufa tina emirambo egimu gikyali wansi neno omwaka guno era tebasisa era ngambye iti ndiyete kubanga ne bali bagiranga nenga parliament ne executive tebalaba nti nsonga nkulu nnyo etagirwa okuteekwa mu ssente tosobola kukola nga ssente tosobola kujjawo kiteezi nga tolina ssente tosobola kukompensatinga abantu nga tolina ssente n'olw'ensonga eyo buvunaanyizibwa bwa parliament n'okukira ddala Pulezidenti Museveni okuba nti aleete priority eyo kubanga budget yaabwe okugireeta parliament erabe nti nkulu naye zonna zibaddeko 0 era executive mutegeezeza nti ojja kusibwa kuba ne bali tebalina nsonga gye baakola naye baba basiba kyannaku nnyo basiba abantu abatalina buvunaanyizibwa obwo yandibadde oba oluusi Pulezidenti Museveni nga ye mwennyini yeyeesiba kubanga teyawaayo ssente ziri commission nga kiteezi kati newe twogerera kati nga kiteezi efuuse kiteezi era tebatadde mu ssente yadde ozokompensating abantu tugambe nti baagalanye eggwanga kasasiro kyekizibu ky'eggwanga ekisinga obunene kyekivaako endwadde nnyingi okutambula kyekivaako amazzi okubeera expensive kyekireetedde enguudo zaffe okufa kubanga kasasiro buli wazibikira emyala tufuna jamu tufuna enguudo ne zijjula amazzi ne zoonooneka kati oinvestinga mu nguudo naye ng'oganya okukwata ku kinyusi kasasiro ono aleeta obuzibu mu nguudo zaffe yajja mawaza ekibuga mu Afrika yonna tuli bakusatu mu bujama eya quality ate yombi nnyo n'olw'ensonga egwe president ng'oleeta budget yo ne priorities so ziikyo bw'oyinza otuŋŋamba nti ogenda kukwata ssente biliyoni 3 nga bano bagalako kumpi 2 ku kiteezi n'okwata 3 n'oziwa nti oziwadde roku kampani etaliiyo naye n'oleka abantu bwe ne basaanawo tusaba mwekube mu mutima muleete ensonga eziruma abantu